Yo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Otukubye akavu. Alaali. Oluyimba lufuusa oluyimba olinga akonfaminga nti ebyaddala nagenda. Ebyaddala nagenda ekyo tekiriiko kwegaana. Nagenda naye lwaki ndowooza ekireetedde abantu obuzibu bantu kuvaayo ne basirika. Buli bwe bavaayo ne basirika abantu basigala balowooza ebintu bingi mu mutwe. Kati nze kwe kuvaayo ne mpaayo sitole yange ey'eggulu. Sirabawo kyekweka, sirabawo kye nakoze, sirabawo na kintu kyonna. Sitole yakuzibuwalira etya? Olinga agamba nti tulinda ne pati wattu. Sitole yakuzibuwalira etya, like embeera y'eggulu gwe yakuyisa etya okutuuka ogi experience ng'otukubemu n'endongo? Embeera y'eggulu tesiina na bye nagifunamu experience. Ekyankozesezza oluyimba lwakuba abantu baagala okumanya ekyabadde eggulu naye nga teri kiri ggulu. Era si buli agenda eggulu mbu aba agenze mu ggulu. Tebabalimba bambi. Yamaani eri ggulu nga bw'oli e Kampala. Yamaani. Tobeerangako ne kabako ng'ayambadde empale empanvu. Wabeera surprised. Natya ne mmanya olugendo luno luwanvu lwe tugendako ng'agikubye erimu n'akakindo. Yamaani ate agambye naye agenda kukolayo paati tu. Ne mu luyimba lw'olinga atali mumativu. Mumativu ku ki? Mumativu ku kyava eggulu oba kiwala osuubira? Mu kugenda eggulu wala osuubira ki? First of all. Okugenda eggulu mu kusookera ddala twagendanga Superstar Association. Saagendanga Feffe Busi, teri yagendanga kinnoomu mbw'oba agenda kulaba ono. Ate naffe okumiitinga tetwagenda kumiitinga muntu kinnoomu. Twagenda miitinga Operation Wealth Creation. Operation Wealth Creation nga batugamba eri mu kuzimba industry ya Uganda eya music mbu kugitereeza. Batugambye mbu bali mu kutandikawo wano music center. Batugambye mbu waliwo concert ze basasula tuyimbe. N'ebyo byonna babikola tebatuweebuuzaako. Kati nga association yaffe kyekyo ekyagiteesaawo. Tube n'eddoboozi eryaki eryawamu. Katugeze tufunye obuzibu oba n'ekitwagala okwadvocatingira mu music industry yaffe. Bwe tutyo nga tufuna meeting nga tugenda ku Operation Wealth Creation nga tutuula mu meeting. Nga mulaba embeera nti abasajja bakola bye bakola nga tebabeebuuzizzaako. Olaba bazimba bazimbula. Anti bwe buzibu. Mbu bayinza okuba bazimba naye ate nga tebamanyi be bazimbira ate na kye beetaaga bazimbira. Kitegeeza kigenda kubaamu enkaayana nnyingi n'obukyamu bungi olw'obuteebuuza ku bali ba stakeholder na ba shareholder. Kati tekiyinza bbulamu nsobi nga teweebuuzizza ku bano bannannyini kyo. Ggulu mwali mugenze nona ssente. Abagamba bo bagamba naye nange nagambye mu kayimba kange mbu waliwo ffenna twagenda eggulu nga tulina objectives ne vision zaffe ne mission naye era mwalimu abalina different intention era bendeeta mu paati tu. Nimbu era akasente kaali katono temwali bamativu. Mu paati tu mbireeta. Zaali mmeka obireeta nenga zo zaali mmeka? Enki? Esente ze mwafuna. Ezaaki? Ze mwagenda onnona. Nze teteri yagenda kunona ssente. Mpozi nga bwe nkugambye mu luyimba mbu waliwo abalina intentions zaabwe naye nze nagenda sibanja wadde so siwangayo wadde so era nga sisuubirayo wadde so naye nga ngenze nga Superstar Association. Yamaani naye olw'ebibuuzo ebibeera ku TV mbono yaggyeyo ssente zino ono yaggyeyo ssente zino okitegeere kati abantu babeerawo nga afumiitiriza takitegeera kwe kuvaayo nze n'enkola oluyimba n'endaga sayidi yange nga nze. Feffe okonfaminze gwe nga gwe bigenze mu mawulire okubyemu ne rap okuba endongo. Audience ogireseewa because omanyi nti industry yakati munayo omuntu ayogera ku muzeeyi bamukyawa. Kati gwogenda yimirira otya? Ku kyaki? Kino sikirabamu byabufuzi nze byonna. Sikirabamu kya byabufuzi. Kunze nze nga nze era ye story gyempa. Nagenda na kibiina Superstar Association. Saagenda ku meetinga NRM. Ne tugenda tu meeting Operation Wealth Creation. Nga bw'ogamba mbu waliwo ebyobulamu ebiganye ne mu meetinga Ministry of Health. Okitegeera ne mu bugiraga embeera y'eddwaliro oba mweri. Nze kyendowooza. Bati bagamba nti musabiriza kisusse. Anti buli omu munnange kyekyo nkugambye ndowooza kiva ku biri ebiboozi. Biri ebiboozi ebiri ku mativi. Mbw abatagendayo be basinga okukola ki? Okunyumya. Kyova olaba nze ŋŋamba olugendo oluddako lwonna abali babadde eggulu batandika okugenda nga ne muki ne munnamawulire. Kuba teri kyakukweka. Owulira?
nani ne bagenda okumiitinga n'abagenda okumiitinga bagende ne bannamawulire tewali kintu kyakukweka simanya nti nange kyenneebuuza ndowooza kyekifuula topic oli n'agamba ono yagenze kubba ono yagenze kono kuba osanga ku TV oli agamba baavuddeyo ne miliyoni 600 kyokka teyagenzeeyo kati nga singa mwagenze ne munnamawulire n'abikwata byonna ku BBS telefine bw'onoosalawo okubemu endongo nensalawo nkuba endongo nze nyanjula esayidi yange waliwo embeera y'akazigizigi n'ennaku ze mwasulayo woteeri zeezo waŋŋamba nti oba Gulu emmere yakeere wabiki soko tutwalemu awo tatukaleeta eggulu batutawanyizaamu awo ekaluma ate jjukira tuli ba superstar tukoyekoyeemu tugenze tufunye zirumu mwacholi ini awo tutumiza ebyokulya babireese chipusi obuzibu bwava ku drinks balwawo zireeto zituusa awo ne tutabukamuuko naye era aba waitress batutawanye eno basaba pics mpaka ku piro mbisi okay Feffe like industry eringa yeyuziza nnyo like eringa kati ejjuddemu politics. What is the future of music? Kati mwenga mmwe betusuubira enkya kamiliyoni bakoze bye bakoze but now amaaso gaffe abato tulabamwe future ya music ekisooka bya Katonda mwana kyenyinza okugamba bitandika na Katonda naye naffe ne tuzanya party yaffe eriwanze gye ndowooza you still do good work and deliver to the people. Ne industry mugenze nayo ewa egenze kugwa ku ttaka ate ba superstar mwe mugitwala batya temubedde bamu like according to my idea nange njanfuneeyo nti temukoze kimala okumakinga bano legacy endala enaddako nti bakoze yugi connect nemwe mugendo gibeerako omwana atandika tagenda gibeerako. Would you say that this will favor all industry? Anti kyekiri kye nagambye ku mukayimba kange biri bwenakunyumiriza story mbu tugamba jeno mbu ategeka zi concert n'awaayo ssente naye ffe ne tumugamba mbu batubba ekitegeera kati kyekyo kitegeeza bawa ssente kiri kyobadde ombuuza abaana abato ng'ovudde ku baana abato n'abakulu bababba kati ate enkulu bwekaaba ekikaabya enkulu of course kikaabya naki n'ennyana okitegeera kati ffe bwe tukaaba ne bali abato baba bagenda kukaaba naye amagezi genyinza okugamba abayimbi abato they stick to their dreams tebawuguka tebayingira besonyiwa ebyo ebintu ebyo ebibuzaabuza politics anti abuzaabuza toyinza mwesonyiwa politics gwegwo omugaati gwogula ge mafuta gwogula byonna ekibya affecting politics kati asobola okutegeera what politics is naye n'azanya party ewagizanyidde for his good and for the good of his country. Mwako according engeri gyonnyonyoddemu by the way it's a good idea ogambye nti kyandibadde kirungi bagende ne bannamawulire eggulu. What did you conclude on? Superstar ekibiina kyo kikyaliwo because ffe tetwaliyo right now we are getting reports from you. Ekisooka superstar kibiina association kikyaliwo kyawandiisibwa tekisobola keera ku makyambu kivuddewo bwe kiti oli ne bwakivaamu yekka mulimu abalala abakikola ki abakiyingira ate ba superstar bagenda kubaawo emyaka gyonna kati nsuubira ki ekibiina kyakubaawo era kikyaliwo. Big Eye agamba tekibangawo era babagambye you connect to Goma you be one mubeogo. Big Eye simanyi kyayogerako nze nga nze kuba bwagamba mbu tekiriiwo abeera nga agamba mu ggwanga temuli freedom of association ate nga weeri mu buli omu kitegeeza bweba weeri buli omu alina freedom okuassociatinga ne baaki ne baayagala ate bonza okuba mu association eno teruba lutalo naawe ali mu association eri ffe kyatukozesa association yaffe kintu kyangu nnyo abawuuma bali abayimbi bawandiisa abayimbi 3,000 n'okusoba obawulira abayimbi bangi naye nga basuperstar mu bayimbi 3,000 bo bali bameka mwakkiriza okubeera wansi wa Wuma. Wulira kyenkugamba Wuma yawandiisa abayimbi 3,000 naye nga basuperstar mu bayimbi 3,000 balinga bameka tugambe roughly nga 5 kati 50 nja kuwa example mbu bwe tugenda mu Wuma nga tukuba akalulu ku kyonna kyonna kye baagala okuyisa
mbu ba superstar enamba yaffe bantono oku influencing ekigendo okukola ki okubaawo mbu abaana abalala 2,000 bagenda londa ekintu ki kyekimu naye ng'ate ffe ba superstar ku level gye tuliko si kwewaga oba ki tufeesinga problems zaki za njawulo okitegeera kati waliyo omuyimbi ali eyo nga ye alinda kawunga ng'asaba kawunga bambi talina kyakulya naye nze mukama yannyamba kati awo navaawo nyina ebizibu byange naye si bya kawunga kati togenda kuntwala ate onteeke mu bayimbi 3,000. Okay, naye nga tetunamaliriza mwakkiriza okubeera wansi wa Wuma. Tetusobola simanyi kukkiriza kutya nati jeno yabatuuza n'abagamba mubeere omu era mwe mubeere ku lugendo kyolwo lwe Gulu yatugamba sijjukira kutugamba mbu tubeere wansi wa Wuma kuba twafuna meeting nga ffe nkugambye Superstar Association singa yatugamba mwegire wansi wa Wuma mbawe meeting byebiri byenkugamba muntuuka mu meeting amaaso ndaba lwaggadi ndaba bafiina amasannyalaze nali sibasuubira sita munnammwe nga bwembadde muzoganya ensonga eno liri pazo ali bubi lirupazo tali bulungi yeetaaga ssabirwa era njagala kwebaza aba superstar members bonna abamusondedde kasente bonna n'abalala zejjeje emirimu gya association mbu kati oba togenda kulinda mbuki mbu ate kugenda kukuba mulanga ba TV bakole ki ffenna tukwatawo akatono ke tuyina nalabye aba Superstar Association twekozeemu omulimu ne bamufunirayo ke bamufunidde big up ba members n'abalala nalabye waliwo abagenzeeyo mulaba embeera tali mu mbeera nnungi sijja gamba mbu nnungi nnyo naye era njaleka minisita wange wa information kabakwekyo ekibuuzo akiddemu yamaani naye nga mukutwaliza awamu like batuse ekisani batugamba bamuopaletinga nomuopaletinga to that extent buzibu ki abavaayo bagamba ki ekimulimu bagamba alsa abamu bagamba alsa bambi alusazi mutuuse okumulongoosa alusazi omanyi alusazi kyeki alusazi mabwa ga mu lubuto kati kirabika bwe gawaseninga basobola okukulongoosa yamaani naye nga muganda waffe tumusabira kuwona mwana ne mu paati tumwali bugambo butya obusemba ku lugendo lw'eggulu olw'ensonga abantu mugano ke kayimba kange Gulu luno lwe lugendo lwange Gulu mwana nze kyengezaako butye njagala kusooka kwebaza abantu bange akayimba bakaagadde bakayolkaminze mpozi kyenyinza obagamba paati twejja bonna be nalese mu suspense yamaani Feffe Busi wo mwafuna sente temwafuna paati 2